mbaniriza nnyo mu programu ekiteregga era nga Mukasa Nabe nze nteredde okubatuusaako programu eno. Njagala okubakulisaayo mu ggandaalo lino erya Sabbiiti abaakeddeko okugendako mu masinzizo mukulikeeyo nnyo so nga ate mu mbeera y'emu ntera okukyogera ati n'abagenzeeko eka empewo ne zibafuwako ezeeka nammwe mukoze bulungi nnyo mukulikeeyo mukulikireeyo ddala. Tuli mu kuteregga olwaleero nga tukomyewo we twakoma luli emabega wali nga twogera ku lwaki ate Paapa abeera nga aziikibwa e Vatican so nga ate eddiini ate esibuka Yerusaalemi. Omukulu yatunnyonnyola bulungi n'atulaga kwe kyava era twaleka nga Peetero bamaze okumutta n'okumuziika e Vatican. Olwaleero awo tugenda okusimbulira ate tweyongereyo nga tetunnasimbula nja kumusaba asooke ate ababuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Tulaba ku BBS Telefine yaffe nkulamusiza nze Sali Damascus ndi muzzukulu wa Mugema. Bambuuza naye Damascus lwaki bakutuuma linnya lya kibuga? Erinnya eryo si lya kibuga. Ekibuga kyatuumwa naye oluvannyuma emabega ennyo kati nga mu mwaka gwa 308 Papa Damascus ow'olubereberye yali afuga. Kakati bw'abanga yali afuga waliwo amannya agabeera amagumu ennyo ate ow'olubereberye kubanga byeyakola mbimanyi. Kale kakati omukulu gwe babbula mujajjaawe Papa Damascus twagala okugenda mu maaso ate otubuulire bitya bwe byali oluvannyuma lwa Peetero okubanga bamuziise e Vatican. Oluvannyuma lw'okumuziika e Vatican, Vatican afuuka ensonga naye nga tannafuuka nsonga tuddeyo ku Peetero. Peetero ono twagamba nti yafa mu mwaka ogw'668 naye bakakasa nnyo ate ogw'640. Ebiwandiiko ebyawandiikibwa bitukakasa nnyo ogw'640 naye nga yazaalibwa ate ng'ebule omwaka gumu tumaleko omucyo guli tutandike eddi. Yazaalibwa mu 1 BC. Teyatandika mu 1 eddi. Wabula yazaalibwa mu 1 BC. Wakati wa 1 BC ne 1 eddi waliwo 0 wakati awo. 1 BC olwaggwako nabasirituka ne bagwa mu 1 eddi. Kati ku myaka gye bw'aba twandibaze 640 gati gwa BC gumu noweza nti myaka 5 naye nga bwatyo. Peter ono erinnya lye ettuufu lye yazaalibwa nalyo yazaalibwa ye Shimoni Ba Yona mu kuzaalibwa kwe. Abamu bayita abamu bamuyita Simon Peter naye nga yali Shimoni SHI Shimoni Ba nga bwewandiika ebbaala ba bwekityo bukyali nga obuwandiika omutayimbwa. Kati naye kwegamba ne bw'obitunuulira wadde neeno tunalaba ebirala byonna tugamba naye okumuyita omutayimba nakyo kikulu kubanga bwe bamala okusinkana ne Yesu ate Yesu yamuwa erya Peter. Kigambo Peter kitegeeza rock olwazi era yamugamba nti oli lwazi kuggwe kwe banaazimbanga okukkiriza kwabwe ku lwange. N'olwekyo yali mugenderevu nnyo Kristo ng'atuuma Shimoni okumutuuma erya Peter lwazi. Kati oli bw'abeera ng'erinnya lye lwazi ate n'abeera lwazi Peter aba amannya go gabeera ddabo. Oyo nga bw'onootuuma Kirabo Gifuti onootuuma Grace Kwagala Grace Kisaaki kwegamba olaba nga gabeera ddabo oba nga alivvuunudde obuvvuunuzi. Nze Peace Mirembe. Kati ne Peter erinnya lye Peter kitegeeza lwazi. Kati Peter ekifo we yakomererwa butuufu abantu batono abakimanyi Peter yakomererwa bukomererwa ku musaalaba. Naye lwakuba nti ye bwe yali asalirwa ekibonerezo ekyokukomererwa yagamba nti munkomereranga Mukama wange nze munsulika omutwe kuba Mukama wange yakomererwa ayimiridde.
bambi ne bamusulika n'akomererwa nga yeesulise naye ekifo ekyo kyali kyakijja nga baziikawo olwaliro bagiyita cemetery gye twandiyise limbo ene waffe nga baziikawo abantu abalala kakati ekifo ekyo baamutwala bamukomerera era bonge ekigambo okutegeeza ekijja bakita necropolis olulimi olwabwe necropolis nga kitegeeza kijja naye nga akafaako kaali kakola district ngamba nga district eyitibwa Bogo district mu bwakabaka obufuzi bw'Abaroma kati olusozi olwo lwe tuyita Vatican baluyitanga Aga Vaticanus kati Aga Vaticanus ku ntobo yaalwo waliwo olutobazi ekifo ekyo eky'olutobazi oludda lwakyo lwe bateekanga lwe baali bakozeeko eyo limbo gye tugambye akatundu kaalwo we bakomerera Peter kati bw'oyogedde bwotyo nendaba ne saidi ye nerusaze era nalabanga nga wansi awo walinga wali mu lutobazi bintu biba bigenderere kibateekaawo bonankani oba oli awo biba bigenderere kaakati bw'amala okuttibwa n'okuziikibwa jjukira nti yattibwa ne munne Pawulo lwakuba nti olunaku terwali ebyafaayo bigamba olunaku si lwe lumu Peter yasooka okuttibwa kubanga kyenzijjukira nti Peter ono bamukomereranga ennaku z'omwezi 29 Juuni kyova olabanga era omwezi gwe ogw'okusinzizibwako bombi Peter ne Pawulo omwezi gwa Juuni okubajjukira babagatta olw'ensonga nti kumpi battibwa era bebamu ate nabo baali bebamu kati nganze naawe naye lwakuba nti ate ye Pawulo we bamuttira bweru wa Vatican okuva e Vatican okutuuka Pawulo we yattirwa kilomita ziri 8 naye akafo tikumpi Pawulo ali outside the Vatican city kaakati olugendo lwaliwo olunene kaakati Vatican eyogerwako era emanyiddwa yensi entongole yeetengeredde esingayo obutono mu nsi yonna yensi eyeetengeredde nti nsi naye nga yesingayo obutono eweza obwagaagavu bwa acres 12 yendako omusajja akutte twakita ye eka 12 yakedde ku makya batazikabadde nakugamba olubiri lwa Ssaabasajja Mmengo lusussa mu acres 3 kati eyo Mmengo nsi namba olubiri lulimu ensi Vatican 3 n'olwekyo ekifo ekyo baakikuza nnyo olusozi olwo Vaticanus ne balukuza nga bwe tunaalaba oluvannyuma naye Peetero bw'amala okuttibwa wayita emyaka mingi nga abakkiriza batunuulira entaana ye ne bagenda ne basinza Mukama ng'era abantu bwe bakkiriza mu muntu naga nti ekyafaayo kyaffe kiri awo naye olw'obukulembeze obwaliwo mu Roma abakulembeze abajjanga babaawo okuva ku Emperor Nero eyatta Yesu abakulembeze abajjawo tebakkiriza bantu bano kufuuka kuleeta jasagaliko nga bo bwe baaliyitanga oba okuddamu ga nti kuŋŋaanire wano kubanga munnaffe bamukoze kubanga baamalira ddala emyaka okutuuka mu mwaka gwa 45 ye teyattibwa Peter teyattibwa mu 6 anti ogambye nti 64 abamu bagamba 65 67 naye Yesu bw'afa mu mwaka gwa 33 bwe butuuka awo emyaka gyayitirawo ddala naye okuva mu 45 awo Peter n'alyoka aga naye bannange kyo kiki enkukutunga esusse nga bagirireeyo bakirizeeyo kati Peter n'asituka n'agamba nti abantu bano kuba bajjukira yali empire ya Roma n'aga kanumbire eddala ekitebe balyoke bamanye era mbagambidde ddala mwatta Mukama waffe
naye bino tukyagenda mu maaso olwo gundi amalagenya akasajja kano lwekitukatta naye tunaakatta tutya kuba n'amateeka oluusi gabaawo nga tegakukkiriza kutta muntu olina omuggulako omusango okusinziira okumuta n'omuta naye ng'omusise bulungi nga waliwo etteeka mw'omuzizise kwe kwokya ekibuga empulaniro n'ayokya ekibuga kati omusango ne baguteeka ku Peetero oyo omugwirwa yeeyokeza owino waffe okukakkana nga bamusalidde omusango gwakufa nattibwa ne banne kaakati nga wayise emyaka egiwera 7 soke nkutunuzemu ekyo mu mwaka gwa 846 eddi waliwo abasajja babayitanga Saraceni pirates bajja nga bazigu Saraceni bazigu nnyo bajja nga bwe Saraceni naye nga bazigu era otya nga bwebakuyitangako olina eyita Saraceni Saraceni bagambye bati Saraceni pirates balumba entaana ya Peetero ne bagigoyagoya entaana emaze emyaka 8 nga gye emaze emyaka 8 ne bagigoyagoya ate ne batoloka kiki baali bazze kubba bisigalira baali bazze kukola ki wabaawo abantu nga balina ekkokobereza eryabwe nga toyinza kumanya kibali ku mwoyo ne bajja ne bakola effujjo lyabwe ne bagenda kaakati Paapa Leewo owookuna n'agamba bwe kityo bwe kiri tutandike okuzimbirawo ddala kati Paapa Leewo owookuna agamba obutakola ffujjo wantu awo tuzimbewo Bbugwe yasooka yali mutono ne bazimba Bbugwe nga si mugazi nnyo okwenkana kati ekati 12 kiringanga bwolaba wano ku Gondi ku Masiro e Kasubi okimanyi nti abantu baali bagira nga bayita omwo ne bagguka eri ne bagatusalire wano tugende bwe tuti nga bamala gasaali okutuusa omumbuga lweyaga tusooke tuteekewo Bbugwe tulyoke tukole ebirala awo wenyini we tuddira abatulaba era abatuuliriza katwongere kuwummulamu buwummuzi tukomawo emboozi ekyagwa Makerenda mbakulisaayo bukulisa mu kuwummulamu okwo ate era n'embeebaza okubanga mukyali naffe mu pulogulaamu ekiteregga tukyateregga nga tutunuulidde Paapa ne Vatikaani nga twebuuza lwaki ekitebe ekikulu gye kiri ate nga Yesu ye yali mu Isirayiri era yali wa mu Yerusaalemi bwe tukomedde nga batunnyonnyodde era nga tutuuse ku Paapa Leewo ate n'ebyafaayo bye awo bwe twasimbye effumu wenjagala tulisimbule tweyongereyo mu maaso Paapa Leewo waakuna so si Leewo asooka yali Leewo waakuna ono kati yaba Leewo wa 14 ebintu waliwo Leewo 10 awo okuva kono gwe twogerako byetwogerako nti abantu beeyagaliza okweyagaliza kwa butonde Leewo Paapa Leewo bw'amala okuzimba Bbugwe yagimala mu 852 alagidde nti ku kifo Vatikaani kuzimbweko wazimbewo Bbugwe naye nga si kifo kyonna amalaalo yazimbweko Bbugwe awali mukama waabwe yasooka teyali mugazi nnyo ne bamumala mu 852 kubanga wali yali 806 kaakati Bbugwe waakugira bwoti kakomera nga bwolaba kano n'okateeka kweyagaliza bazimba Bbugwe nga w'amaanyi naye nga si ye mugazi ennyo nga kati Bbugwe amalayo Vatikaani yenna kati n'agiyita Leonic City kisanzewo ye Vatican ate yakitumye Leonic olusozi lwennyini Vaticanus lwaliwo nga lukadde nnyo lyayo kati ye bw'amala okuzimba Bbugwe ku ntaana ya Peter n'agamba awayitibwe Leonic City nzimbye Leonic City kibuga kya Peter olwo yali mulimunda nga Leewo yakizimbye ebintu byokweyagaliza byadda nnyo so kakati embeera nebeerawo naye agenda okuzimba mu mwaka ogwo gwa 846 tukola 852 nga amalaalo gennyini weegali ng'ate ne Kereziya yazimbwawo kankuzeeko emabega
wasookawo essinzizo mu mwaka gwa 318 jjukira eri mbadde nkwambusizza mu mwaka gwa 8 kubanga olunaana luzimba bbugwe ozeeyo emabega emyaka 5 kati nzizeeyo emabega emyaka 5 nga amalaalo ekereziya ezimbiddwa Papa Symmachus oyo yandibadde Ssemakula wane waffe ndowooza Ssemakula ow'olugave Papa Symmachus kati oyo yazimbira ddala ekereziya esinzizo ery'amaanyi eryasooka kaakati aliwo ku mulembe gwa Emperor Constantine tujukira bwe twayogerako ku Constantine mu kukola endagaano y'Enike yagenda Enike ne bateesa ebyenzikiriza yaabwe n'enkaayana ze baalina endagaano gye baakola n'efuuka enzikiriza n'olwaliro tugisoma enzikiriza y'Enike naye twali tukkaatiriza ndagaano tuleme kugyerabira nakati tukyagiriko kaakati Emperor Constantine mu mwaka gwa 326 wali sigambye 318 ndowooza olaba emyaka egyakayitawo 26 giba gigenze 8 Constantine n'agamba kaakati nnangirira mu butongole kuba yali alokose nnangirira mu butongole wazimbwe ddala ekereziya essinzizo liyitibwe St Peter's Basilica eriggumidde kubanga ekigambo basilica oba basilica kirina amakulu nga bwe tunaagalaba mu maaso eyo kati yakijjayo n'aga nti kyetuba tubbulamu kyetuba tukola wano tugituume tutyo kaakati ebintu ebyo ne bitambula bityo naye essinzizo lino ligenze lizzibwawo nga likubwa nga lyonoonewako entalo zibadde nyingi bazimba bwe bakuba bwe bamenya ne bagana naye kaakati omulembe gukyuse ate buli paapa addawo nga wayise emirembe egy'enjawulo nga naye nedda ekyo tekyatujyamu kino tekitumala ensi obukrisitu bugaziye abakristu bange banajja kale ne bigenda nga bikyuka bwe bityo kubanga ekitundu ekimu we baali bazimba ekkanisa balina akakanisa nga katonotono bwe kati ne bagatuzimbewo enneneko kati enneneko lwe bagizimba yali yakaggwa nga abantu era tebakola ki tebajjamu ate ne batandika okuzimba endala ennene kati bwe batandika okuzimba endala ennene ate ku mukolo ogw'okugiggulawo abantu bajjula nnyo ku mukolo ogwo gwennyini kwe balangirira nti tuzimbe ate ennene kwega ne babeera nga buli lunaku bazimba kubanga waliwo ne mu mwaka mwaka ki gwa 1505 Papa Julius owokubiri era naye yalagira emenyebwe bazimbewo ennene kaakati basirika kitegeeza kooti enkulu ate si kutegeeza butegeeza yali kooti enkulu ewozesebwamu emisango era ekuŋŋaanya abatuuze abangi ennyo ne bawuliriza era ne bakufuna obukakamu nti omusango gusaliddwa mu bwenkanya a court of justice ye basilica kigambo kyekitegeeza nga kiva mu Latini olwaleero kitegeeza ekifo paapa wasisinkanira abantu bonna oba ab'enzikiriza n'abatali n'ayogera gye bali ne batendereza ne babako n'obubaka bw'abawa nabo okumuddiza obwabwe bwe kiba nga kisoboka era oba nga kyetaagisa era kibaamu n'entebe entongole eya paapa basirika enkulu mu nsi enkulu meja ziri 5 enkulu ezisingira ddala ye Roma eya St Peters waliwo basirika gye bayita eri Constantinople Constantinople kifo ekyatuumwa oluvannyuma lwa Emperor Constantine okusenguka n'ava eno mu Italy n'agenda mu kiseera ekyo Syria n'akubawo embuga kubanga kati tekikyali mu Syria bwe baasala ensalo
kati ate kiri Turkey kubanga ebifo ebimu eby'Syria nga Antioch mu kiseera ekyo ne Antioch yali Syria kati ali Turkey Nennike naye yali Syria kati ali Turkey so ensalo bwe zagenda zisalwa ebintu byagenda bikyuka oluusi n'amannya ne gakyuka kati we yagenda ekifo mu kiseera ekyo baali bakiyita Bosporus Strait Bosporus Strait ye bwe yatuukawo n'alagira bazimbewo ekereziya esinzizo alagidde agenze n'amaanyi ge ate empura wonna wonna bwali bitundu yabifuga atulaba ku BBS Telefina empura kitegeeza omukulembeze asobola okufuga abakulembeze banne ab'amawanga amalala nga bakolera wansi w'ebiragiro bye era ag'amawanga agagendera wansi w'ebiragiro by'ono ebeera empire n'afuga bali bakabaka abalina obwakabaka bwabwe n'azikuŋŋaanya wamu n'azifugira waggulu nezigendera mu ambuleera ye nezifuuka empire yeye empire kati empire bw'asenguka n'agenda egindi asigaza obuyinza obugamba nawono bazimbewo esinzizo kuba yali alokose empire yasooka okulokoka akkiririza mu Kristo Constantino kati bwe yagizimba ne basanyuka nnyo Katoliki ne busanyuka era yemu ku gundi enkulu bazilika enkulu tugambye ye Roma Constantinople eya Antioch jukira nti ate Peter kumpi gye yasookera nga tannaba kujja Roma lwabu yate atambula olwe Roma yayitamu Antioch naye n'asooka abakuŋŋaanya n'ateekawo esinzizo kaakati oluvannyuma ne liba ly'amaanyi nnyo eryasemberayo ddala okukulaakulana lyali lya Yerusaalemi naye nalyo ku lisiti ku lukalala lwagana amaneja ebintu byakulaakulana biddalivansi lwa nsonga nti obukrisitu butandikira ddala mu Yerusaalemi Kristo gye yali ng'ayigiriza naye entalo ezimulwanyisa zasiisira mu Yerusaalemi nga tokyayinza kugendayo kubaako kyokola kaakati oluvannyuma wazimbwa luvannyuma nnyo nga akalembereza katandise okuddawo naye ne mu Alexander kati gundi basirika ttaano tugambye ye Roma Constantinople Antioch Yerusaalemi ne Alexandria zifuuse Egypt kaakati naye nno awo waliwo ekikulu ekiriwo nti zino zonna ennya zonna okutandikawo kyakizaawo Peter yagenda azikola ki azitandika n'avaawo n'asemuka nage okujjako eri ey'okutaano ey'omu Constantinople gye tulabye nga kabaka ya Constantino yagikoze eki yagitandisewo nayo neegattwako nga tonnaba kugenda nnyo wala tulaba mu myaka gya 10 AD waliwo okukaayana nga abamu bagamba ate lwaki ow'e Roma yatufuga ate lwaki ye mukulu ne babeerawo nnyo okukaayanira obukulembeze bw'obwa paapa awo naye oluvannyuma ne batuula ku mmeeza era Bishop Ignatius oyo ow'omugundi ow'omu Antioch yagezaako nnyo okuluŋŋamya buli kiki yaleeta ekigambo Catholic n'agamba nti akati nti Peter bw'abanga yafiirawa nga yafiira Rome ate lwaki tugamba enaawala mu obusika mwabutwala omuntu akyali mulamu omuntu we yaziikibwa we wali obusika we wali ebyafaayo era we wali ekijjukizo n'olwekyo yamusikira ffenna gwe tulina okukola ki kati ne bagamba nti kyaki ezo zonna zenkanankana 5 naye wabula eri ey'e Rome ate esinga ku zinne waazo but some more equal than others. Kakati toziraba nti zonna ziri 5 zali zenkanankana naye eye Constantinople bagiyita y'ebweru bagiyita y'ebweru kuba entandikwa yaayo teyatandikira wansi wa ddiini wabannaddiini awo tuba tukomerawo batugenda nti ye Constantinople ate ye y'ebweru kale katukomewo omukulu agitubuulire.